wane no mubera mugamba abantu mugende mufumbe munange genda ofumbirwa di genda ofumbe bomba mbasindikayo genda okufumbirwa mugende mufumbe muba mutegeeza ki muba mubagaza ki exactly muba mutegeeza ki nti mugende mufumbe kakati no mukwano Carol Nantongo naye avuddeyo nti manyo no mugole waffe wanino ku the Union Media Hub mwamugamba mugende mbu Carol genda ofumbe ate bye mwamutu mugenda okufumba abifumba ne mubeera nga mukola ki mwebuuza kati no mukwano ekibuzo kye mbadde mwebuuza ku Carol Nantongo genda ofumbe ozaala ddi biki byonna mweno video tubireese wano ku the Union Media Hub beera ng'okkalira eno video nayo tubeere nga tuginyonyoka wano wonna. The Union Media Hub ignites. Kati nno mukwano tobeereyo ng'ononya inagweya nga togiraba mukwano kambanjulire Fifi Intimates bano mukwano badiringa n'ebyomunda oba ng'ononya knickers, panties oba ng'oli extra large ngoyagala extra large oba ng'oli munene muko ononyeza boxers zikubuze ononyeza akalega akakutuuka obulungi mukwano Fifi Intimates babirina okubeera nga munnaye bakola ki babikutuusaako. Fifi Intimates esangibwa Wandegeya ku New University Hotel building awe Wandegeya oba omutukako bulungi nnyo oba beera nga omukubira ku namba ezo wansi obeere nga munnange weefunira inaweya ez'omulembe ennene kwegamba tobaayo nga oli munene nga ogamba sijja kufunamu sayizi yange sayizi z'abanene Fifi Intimates ezirina beera nga omukubira ku namba ezo obeere nga munnange weefunira inaweya empya oba ennungi nnyo nnyini ddala. Ono oba tosobodde kutuukayo ewandegeya aba asobola munnaye okubeera nga akuweereza ebifaananyi ku WhatsApp n'oba ng'olondako ky'osiimye n'abeera bw'atyo ng'asindika delivery guy we ng'akutuusako ebintu byonna byoba oyagadde. Balina pages z'abaana, balina towels, balina night dresses z'abantu abakulu, z'abaana abato, abaana badda ku ssomero, oyagala knickers z'abaana abato, oyagala boxers z'abaana abato, byonna Fifi Intimates yazze kubeera ng'ekola ki ng'etutaasa mu nsonga eyo. Maama oyagala giftinga mwami wo ku boxer babirina ez'enjawulo eza kotoni ezaki Fifi Intimates be bantu bulina okukotanira guno omwaka. Enamba zaabwe ziri wansi awo ojja kuba obafuna wonna wonoba oli. Fifi Intimates tugamba nti confidence starts beneath. Twetanire tojja kwejjusa. The Union Media Hub tuba tuyingidde omukwano olwaleero mbaleetedde omugole waffe Carol Nantongo ebibadde biyitayita nkimanyi mubadde muwulira naye nga mwebuuza ono The Union Media Hub batugamba bafollowing up ku bagole baffe batubulira kye kigenda maaso naye nga temulabayo kanyego bannange mba nkyafumba mba nkyanoonya ebitambula bituufu oba si bituufu sagala bawa amawulire gali half baked sagala bawa amawulire gali half baked n'olwekyo mba nina okwetegereza ekintu nenjja mukwano ne mbanga mbawa ekintu nga bwe kitambudde eruuyi eyo ku social media. Mbagamba nti we are the Union Media Hub ntukwatagana ku kyobufumbo marriage, faith and motherhood bina biba bitambuddeawo ku social media tuba tubireeta ne tubira nga tubyogerako oba nga tubitanya ensonga naye nga kikwatagana ku bafumbo oba kitambudde ku bufumbo marriage, love awo bwe twasinga okubeera nga tukukuka n'olwekyo tubaleetedde omugole waffe eyali wa Lasya Nono oyo gwe mulaba Carol Nantongo eyagulawo engombo ya stock empya ne batugamba muno Carol Nantongo yatulekera stock empya omwami we Dylan yali mu stock empya era obononya kubame ba stock empya obanga otunula characters za Dylan ze ziri mu stock empya ey'abasajja mukwano mulaba omugole waffe of course ntandise mbabuuza we mba musindika abantu mu bufumbo ne babagamba mugende mufumbe genda ofumbe obufumbo kwegamba oba olutegeeza ki ntegeeza nze mba ntegeera nti munaye oba omusindisi agenda afumbe mati bayibuli egamba bw'atyo omwana omulenzi kyanaavira kitawe n'ennyina bw'atyo ne beegatta ne munne ne bafuuka omuntu omu kinajjukibwa nti Carol Nantongo ye yakola kukyala kwokka naye after kukyalaawo ebintu bitandika okuyitaayita proposal yatandika ku proposal okusookera ddala ekyasooka okuyitaayita nga bagamba ayambadde round dress gyayambadde teraga ebikko lubuto because ali lubuto she's pregnant kyava kweka that stomach area ali lubuto biki
nebibeera nga bisirika. Of course engombo manya social media mulingiriza mulingiriza so olugambo olugenze lutambula naye bwatyo Carol Nantongo bavuddeyoko mu some interview gye mugenda okulaba maaso awo nabeera nga bamubuuza munnange watandise okulya ku buyembe kiki ekigenda mu maaso nababuuza mukwano mwalimu Nadiba naye bwantyo nabalaga omusajja kati nabalaga omusajja ate mukyabuuza ebintu birala kwegamba ebintu nebibanga bitambula awo webityo naye of course era abeerayo n'abantu abamudefendinga badiehards ne badiehards be abamu era bavuddeyo ne bagamba Carol Nantongo mumuleke oba ali lubuto kasita omusajja yakyala talinga banene abagenze bugenzi nga nokukyala tebakyadde kwegamba ebintu bitambulira around there naye kennyini mu ddoboozi lye mu vidiyo eno tugenda kuba tumuwulira naye nkugamba nti mukwano if you're landing kweno channel for the very first time nkusaba busabi mukwano beera ngu subscribinga family ebeere ng'ekula ng'egejja kubanga content ono mumunyumirwa ebintu by'obufumbo mubyagala ebintu bya love nakimaze okitegeera nti mubyagala so beera ngu subscribinga clicking a notification bell akadda kukakuyamba buli kaseera wentekayo video obeera omu kwabo ddala abasooka okukafuna ate ne video gimpereka like ebeere munaye ng'etambula wonna bweba erina okuba ng'etuuka naye era omugole waffe nga womulaba awo ennyambala yo yakyukira ddala ennaku zino munnange Carol Nantongo buli womulaba abeera ayambadde baggy clothes aba ayambadde ebigwe bineneneneko nga bibikabikkako ku lubuto wewatwewatwe ndowooza mwemutunulayo ebifaananyi byonna video zengenda okubako nga mupostinga focus on the stomach area awe wali focus munnange kati tugenza olaba ng'ennyambala ekyuka of course abatera of course ennyambala beba ekyuse baba bagamba there is something naye era nga yabagambye nga bwe nabagambye edda ono ye bakyala era munnange kirabika okubeera nga omwami bamulaba ewaka tebajja kubeera nga bagamba omusajja yaani omusajja bamulaga so bwatyo alabika nga munnange ali lubuto naye kanyenyini katumulirize nga bamubuuza ekibuuzo nti batugambulira ku buyembe tulabe ekyaddamu then tubeere nga tuyongerayo ne video mu maaso naye nga bannekalo kulika emikolo wateekawo situation ekitimba ne kisaanikirwawo mwali mmanyi Nadiba engeri gye wagenda mu maka mboyo ya buyembe how true is that oya buyembe buto babulete banage babulete kalo mboyo ya buyembe buto buwooma gwe tobulya nze sitera bulya kwa sina nsonga lwaki mbambulya abanago onkoza interview ngamba mushopera ne bugu mulinzita gwe nawe tobulya buwooma no by the nze sibulya sina nsonga ebundiisa is it true nti kalo oyo ya buyembe essaawa zino si njoye miyembe apo byonna ndye miyembe buli furuuto omusajja emirimu yagikoze bulungi as in are you pregnant kakati Ibra onsuubira okutuula wano nkugambe munnange Ibra omwami emirimu yagikola gwengani mbuuliza bantu abantu abatulaba ono Ibra ono musazi wa kigambo naye mwenna abatulaba waliwo ebintu ebitakwekebwa tujja mujja tulaba bwebinaabaawo ne kati kalo ki kyoti okugamba ate siyina kyentya toyoya buyembe kugambye buli kibala nkirya okitegedde naye ate woba ogambye nti nno simanya puligina gye tujja mu maaso ojja kuba ondaba ewala bitekweka ate lunadda mu mugongo ludda mu maaso kati tulinde akwata empola atuuka wala omwana we agenda okusooka banne mashallah
bebyo nno okuva ewa Carol Nantongo naye gwe gwoba olaba ki olina kyolaba oba olina kyolaba then osobola okukirekawo mu comment section oba n'omugamba kongra oba gyonna essala gy'omusabira kubanga ntimanya abantu bange banfollowe nga tebalina mitima mibi so beba abagole baffe era buli mugole gwe nakola wano gwe gama buli mbaga gwe gyewali owuliddeko ba gyewali olabyeko weri wano era buli mugole kinaba kyapeninga mu bulamu kitambudde kitya tujja bba tukikulekera wano ku the Union Media Hub obeere nga munnange okola ki okinyonyoka kubanga abagole baffe tubafollowinga up naye nekirala akaterekeka beera nga munnange olonda Metron gwosobola okubeera nga munnayo sharinga naye nga omulabaawo alabiseko ne Metron we eyali nampijja era nga mune bawayamu Metron naye nga kula omulimu gwe nga mugamba munnange byo so munnange wobanga olonda Metron w'omukolo gwobeera nga olonda Metron omwesigwa era omuntu gwoyagala your friend your sister ekintu obeere nga mukitambuza awo wonna era Carol wavudde abantu abamu era nga bamudefendinga ba diehards nga beera bamudefendinga mugamba Carol oba yali lubuto it's okay ne ba diehards nabo kambire ngamba balekera waneeno mubeere nga munnyonnyoka video polambalamba sigadde the Union Media Hub do all the nice stuff beera nga liking a video ngo subscribing if you've not yet notification bell beera nga ogitekako. I'll see you in the next video. Bye for now. Kati no tobeereyo nga weebuuza gy'osobola okujja classy shades nga toziraba kambanjulire Barbie Shades 256 bano mukwano balina shades eza buli kala eza celebuwo eza kabi eza slayer kwegamba wonootambula ogenda bira nga lookinga different ate nga lookinga very classy. Barbie Shades 256 for all classy shades beera nga bakubira ku namba ezo era they will deliver wonna wonobooli. Barbie Shades 256 enhance your look. Ali mu myaka egikirizibwa okwegatta Carol ate egizaalira omusajja ate atannavayo tugamba nti bamukutte. So if she's pregnant we are less concerned. Anti abasajja abamu batukozesa emikolo because omukyala wali era abazadde abaana nga tebakolangako ku mikolo kati bwabanga ye ali lubuto ng'ate bakoze emikolo nga mukyali mu dawuti oba aluyina oba taluyina then omusajja wa buvunaanyizibwa singa bangi abataayaaya kuba kati olubuto lwa Carol okubanga ali lubuto bitukwatirako wa Carol atali musajja nti twewunye nti lwaki omusajja yafunye olubuto Carol atali wa myaka 16 tugambe nga muto nnyo bamuleepinzi tutandika tutya okuteesa ku lubuto lwa Carol atazaala abaana kisenye mukama atuwaayo owaato bamuleke omwana oyo Carol mumuleke mutadde nnyo amaanyi ku mwana oyo simanyi lwaki mumuteekako amaanyi mangi ate ogenda okulaba buli amuteekako amaanyi nga talina kyali